Gyebaleko gy'obulidde nga gyendi nfumba nga neesiimya akakisa kano okusobola okwogerako nammwe mwebali ddala. Kyetwagala okumanya Esebo tuli ku kyolwaleero. Olwaleero tuli ku kikadde, tugende mu kikadde Father and Mother edition nga 2 December tugenda kuba tukubojja kayimba ku kayimba. Weetegese ekimala nnyo naye nze music munange neetegeka mu ntandikwa sikati music namwetegeka bukyali bwe nasooka okuyimba mu P3 oluyimba lwalako eddubu olwa Remember Me nensigala nga njiga ennyimba nga neetegekera kuyimba so eva mba ndi ready okuyimba ate kati leero kigenda kusukka bususi kubanga nze naawe kigenda kusukka kitya? Kigenda kusukka olw'ensonga besides ennyimba ze nali nyimba ezo nazo nezigenda okutuleeta mu kikadde zengenda okuleeta kakati ate ndiko kyempita redemption favor. Oluganda luzibu simanyi bakyogera ekyo naye redemption favor nti nze ng'omuntu okubanga nina omukisa olwaleero okuddamu okuyimirira mu maaso go ne maaso g'abakyala balungi bano ne bannayuganda abalaba bawuliriza ne mbagamba nti ngenda kuddamu mbayimbire ku Serena ogwo omukisa gw'amaanyi nnyo nga ddala nze naawe ffenna tweraba tetwasemba eri mu Kataala. Akatala ke katya? Kusika kunnyonnyola noonyereza Akatala luyimba noonyereza oluyimba baluyita Let It Go lukayimbako ku YouTube asobola nalwo genda otegeere naye ebyo byonna kye nkugamba nti omulundi guno package ezitowa nnene ddala jangu olabe. Ajja kwebuuza wasembadde okuyimba ku stage ennene ng'eno ng'eya Serena? Yes. Well kandabe stage ya Serena ndooza emyaka nga kati to be honest, yes. Ne basabula ennyimba nasoya nga bakyakwetaaga naye nga wagamba tusinkane nkeera kitegedde ne mbaga mmanyi kyekyo kyaleero kadde muddamu kano nze nguze kano nga tuvuddeko mu by'okuyimba twogere ku bulamu bwa social life yo oli otya ennaku zino? Ndi bulungi nnyo I should say kyeŋŋambira nti ndi bulungi nnyo omuntu yenayina nga munnayuganda ng'amanye erinnya Qute Kaye mwandaba kati nampuliriza seetaaga namunnyonnyola yakiraba nti ndi bulungi nnyo. Twogere kukyukako wagendako mu rehab n'okomawo compare and contrast essaawa zino eno kitegeeza ki ebulamu bwo? Well okugenda mu rehab kwali kukula gyendi olw'ensonga nina ebintu bingi bye nali simanyi ate bye nategeera n'obulamu bwange bwafunamu purpose. Luli nali nyimbanga era nyumirwa okuyimba obuyimba bw'omukwano obuyimba bw'obusomesa naye kaakati ate ninamu purpose nina kyenyimbira nti nina Another Chance Foundation tubaddewo kati emyaka 15 kukyanganvaayo naye tuyambye abantu abali addicted abatakka wansi wa 5 ne bawona obulwadde obwo ne bagenda mu maaso ne baddamu mu bulamu bwabwe abamu ne bagenda ebweru abamu bazzeeyo mu masomero basoma abamu bazzeeyo mu famiri zaabwe kiwulikika bulungi okuba nti kati nina obulamu bw'omuntu omulala gwennyambako ekitegeeza nti ogenda mu rehab nina kye nafuukirayo ekirala. Omuntu wagenda mu rehab n'akomawo asanga bye wammanga amayumba ge abakyala ne family nga tebikyaliwo wakomerawo wasanga bikyaliwo ebibyo? Well that is the thing about amayumba makyala ne family ebintu byonna bina tukola bikole so tebiba bikulu bagamba nti a better you is best for all those around you. Tigwe kokeza n'otereera oba osinze eri wasinga eri bonna abakwetoolodde so kaakati of course abaana tebakyuka baana bo baba baana bo omukyala yasobola okugenda n'ofuna omulala amayumba ogula amalanga bwewagula amalala oba ozimba amalala obulamu bugenda mu maaso. The point is bw'osobola okwetereeza kubanga bagamba nti enkyukakyuka yereeta enkulaakulana yokka awatali nkyukakyuka tofuna nkulaakulana. Olumu osobola okukyusa n'oddamu emabega naye ate engeri yokka gy'ogenda mu maaso ng'olina by'okyusiza. Kati nze nzikiriza nti okugenda mu rehab yali nkyukakyuka nina bye nakyusakyusa era tutunuwa. Waliwo emmere yakutuwako ennateete n'ogamba nti omukyala we yali lubuto yakusindika embeera nekusindikiriza okole kiwa kyewakola osobola okuprovidinga azaala omwana omukyala gyali bampayiriza ekyo sikyogera nkokuba si kituufu ye omukyala gyali of course nina omukyala gyali so omuntu anyirira bw'ati nyinza obutaba naafumba ttooke kyogamba mwatukolako emikolo Qute nsumulula osuna ebiyise byeyagala tusooke mu kikadde ku Desemba tutandikira wakyalako wasenga kumanyi niwakusagamba mukodoni wange wuuyo osuna ebintu nsumulula osuna oyagala biyise. Atogere ku muyimbi munno Rock Giant yagenda mu rehab
teyatereera ate situation yagoowinga waasa mukoze mutya okumutaasa? Omanyi obuzibu obuliwo ku bulwadde bwe bayita addiction oba ku muntu yonna alina bw'alwala omuntu bwe bazimba eddwaliro bateekako kiriniki oba bagula amadagala bateekako loose oba toilet bateekako neggwanika nga tebateekako ggwanika nti mujje muffe naye mu bantu abajja okujjanjabwa abamu basobola okufa kaakati bw'obeera mu ddwaliro kikukakatako okulwana obeeremu batafudde obeeremu bagenda okuwona. Rocky bw'aba asobodde okwogera another chance ffe tetwayogera naye twamuyamba era nzijukira Rocky ffe twasooka okumutwala mu rehab okumuyambira ebyo twakolako. Then obuzibu obuliwo nti obwo obulwadde buli so complex abantu abakwetoolodde balina okuba ready and willing okukuyamba. Kati am thinking era bwempulira bwentyo nti Rocky teyafuna buyambi bumala kuwona nga bw'ogenda mu ddwaliro ne bagamba nti omusujja oguwonye naye sula mu katimba k'ensiri akali treated. Kati bw'oddayo ne wataba wakuyambako okujjukiza katimba ako ensiri neekuluma obulwadde ne budda ne bagamba omanyi twagamba osule mu katimba n'ogana gwamanyi ne bakukusalira naye nga nze nzikiriza akyasobola okuba obulungi oba ajja kubeera. Era ddala bisusse mu mayingo sigenda bano okulayo naye bisusse. Olina sitepu gy'otute nga ggwe eyali agenzeko mu rehab n'okomawo okugezaako okubatukira bagamba tulina okweddaabulula zegende yali saala mugendeyo. Step nene nnyo nga era ne bw'ogenda bugenzi ku TV ku saawa eno manya ku internet n'osaamu erinnya lyange ojja kulaba interviews enzija nkola kubanga at least buli mu mwezi nkolamu interview ezikwata ku addiction and drugs ezitaka wansi wa 5. Mbeera nkola YouTube web presentations gambe sensitizations nga njogera ku ekyo kyenyini badde ngenda mu masomero mu campuses nga njogera n'abaana n'abantu mbabuulira ekintu kyekimu kyenkimanyiiko ne lwaki okole bwoti oba bwoti oba tonatandika totandika bw'oba otandise rehab weziri zijjanjaba ate n'abali mu rehab ngendayo ne mbazaamu amanyi ne bagamba wano we muli we watuufu nze we nnava okusobola okuwona mu wiiki emu gyawulira bwoti naye kiryokke mwezi ogwokubiri obeere bwoti mu gwokusatu ojja kutereera bwekito n'abazadde ne mbaga muntu musapootinge kubanga mulwadde mulabe ng'omulwadde tomulabanga mwononefu. So yes wekiri kinene nnyo kyetwali tukokola n'another chance. Muna ennaku zino nno bato zifuuse bato gwani gwe wewulya mu bato? Nze sikiwanga waliwo ayinza okukola bato nange. Ate lwaki kyo kikaye? Ani ku ngeri nze gye nnyimbamu ani ayinza okumbatolera oba bakugatira akaganda mpoze era bakole bali bagateyo nga beko gyobasaba bakwate akaganda k'abayimbi ga 10 ani nani kyembayimbire sijja kugamba amanya bo babalonde baŋŋambe Kaye tubataddewo baba noono tubategese nzije nsumulule. Omuntu akugamba nti nowagwa kituufu wagwa oba abalindi akkirizibwa okulowooza kyayagala naye nze tolina wonimbira nti nagwa olw'ensonga ndaba nagwawa nzikalimbe wagwa nzikale nagwawa tukola ki wano ku kikadde bwe mba nagwa naye ate ekikadde bukirira bayimbi abaagwa kati awo tugende tugwe kitegeeza okugwa kunyuma mujje muneegatteko tugwe bannange mujje tugwe gwe wenna nga wandyetaaze okwata omukolo gwo nga okwanjula embaga amazaalibwa baby shower kuhinjira n'ebirala bingi nkwanjulira Glosh TV bakafulu b'okuba ebifaananyi n'okwata vidiyo era nga wandyetaaze okulanga wamu ne Glosh TV kuba ku namba y'essimu eno noti 75 noti 31 283 tweyunire oleme kwejjusa.